nti enkola entuufu weeringa bwe yandibadde naye olw'ebyenfuna n'embeerawo y'ensi teryagoberera nkola weerina kuba gwe ki ekikulowoozesa ti Bobi Wine n'Ebedi Mutwe bo be bali ku nkola entuufu balwanirira gwe batamanyi kati kankubulira ekintu nkedde nakyogera nkedde nenkyogerako Godfather Bobi Wine byakola wamutuma Samutuma yeetuma ajja famire mubwavu kujja famire ye mubwavu kati golowooza lwaki kikukakatako nnyo okitegeera okumuteeka ku ntandaalo akole gwe byoyagala tetumutadde ku ntandaalo ate nze singa kye njagala akole twogerako bwogezi kubanga mukituleetera ng'emboozi factually gwe nasembayo ddyo okukola post eyogera ku Bobi Wine Bobi Wine omwogerako kujjukira just kibakuzira ivu ne muleeta emboozi eyo fe twamuta yeeyiiye bibye kuba naye yeeyiiya nkugambye Museveni yali yeeyita Seeka Kasimu nga ne bwayise ne bajja kusiba abasajja bo bosibaza Seeka Kasimu waliwo nga bamubuuza Seeka salamu aleikum salamu patuke Museveni ayiseko on ha mwetololeke manju eyo ndowooza ne sinnamulaba lwaki yali ku true cause ey'okubanga alina kyalwanirira ng'alina okwempersonatinga n'okwekweka oyo gwe bayita omuntu alina kyanonye mu mannyo g'empisi ne gwe tosobola kuŋŋamba nti osigadde nga buli kimu weebaka nawo obeerayo ne mukazi wo n'okuzaala n'azaala nti oli mu kulwanirira ggwanga ebyawa mu nsi kyeyaani ensonga yesigitegeera kikyotegeeza anti ogenda gitegeera kubanga toyagala gitegeera no sekyo ogamba President Museveni yafuuka Seeka nagenda mu disguise yabwa Seeka kyagamba okola ki yekwekanga mu Seeka okukola ki bw'abazze okulwanyisa Amini alina okwekweka abo basali musale bowulira tebaali basali musale jeno owangaale Ssebu jeno oyo gwolaba bamuyita akandwa naho Kerebu gemanyage akandwa naho Kerebu era bw'aba asayininga ku lupapula tateekako salimu sale sigini kyaye awandiikamu akandwa naho gemanyage kyekyamufuuza salimu sale kwekweka basobole okutuusa omulimu gw'okuggyako gavumenti olwaki bagijjako Museveni awandiika mu butabo bwe n'akugamba nti ebiseera bye yamala nga minisita n'emmere gye baalyanga yavanga ku buko mu Janet be baaweerezanga akalo n'amata. Godfather lindako lindako katono njagala tuva ku nsonga oyogedde ya salita katono nnyo kumalira eyo olyoka obuuzi nkulaga nti omuntu yenna oyingira mu kintu wabawo kye tuyita pulling factors ne kye tuyita pushing factors ebimusindiikiriza n'ebimusikiriza so tajja buzinga alumirirwa abantu nti kyekimusikira kyekimusindika no Museveni obwavu bwe yalimu n'olwaleero teri ayinza kukubuulira nti yali asula wa mu maka ge gaali ludda wa obwavu bwe yalimu bwamusindiikirizanga ng'alaba tewaliiwo option muntu wa bulijjo kubeera mu bugagga obweyagaza nga zino gavumenti zikyaliko ng'era alaba bw'avaayo n'azeŋŋanga ne zimulema agenda kufiira mu bwavu kati yalina okulwana ennyo alabe ng'alina okuggyako gavumenti zino abeere nga takyalya ku buko nga bwe yawandiikako ti emmere yavanga wa maama Janet ewaabwe naye omuntu kwe gw'ogamba nnumirirwa pasipoti ejjula buli mwezi n'akola endala ku nnyonyi ebweru bamwanirizanga muzira ewuwa asula ku ekaana yagasiba ekikomera ekibuga yazimbamu ebizimbekonyeewo yembozi kijje na wano kati njagala kubuuzayo ekibuuzo lindako njagala kubuuzayo ekibuuzo kyekisembayo ogambye esale yakozesa ebinnya okwedisigaizinga mu biseera by'olutalo kankubuuza ekibuuzo Toyota omumanyi omuwulira olowooza mu lutalo lwa Amini yali alwana yeyita lwana golowooza lwaki bamuyita Toyota ng'amanya ge si ye Toyota no zigambe yayita lwana tuwulire ebirala ebyo ebintu byamanya Godfather okimanyi kati Godfather lyerinnya lye
andi likuba nsiko lisamba nsiko maisene zerikola erina nsiko di bwana Godfather obuzibu olimba kale tudde kukiddaka onsikirizo nnyimbi ne tugezwa wama Godfather oyo muveeko mulalu Godfather buyingiza Godfather omwana w'omugagga yafudde tudda omwana w'omugagga jamwogerawo kubanza abaana Kampala nga simumanyi mbadde nsanga busanzi mmotoka ze nga ziriko arara akugisanga ng'epakinze esara ng'omanyi oyo kitaawe osanga arara ng'omanyi oyo mutabani we Rajiv Ruparelia ne Sudhir Ruparelia ate no yabadde U80 ate no yabadde U80 U80 badde sport car ng'ivaayo bigenda mu mirimu gyayo biki ebyo nga tatera gikozesa emmotoka ze abadde avuga arara njimanyi motoka ze SUVs ze zonna singa kubaddeko RR zaweranga Rovers VX V8 BMK biki badeko na maplate ya RR naze wewoka ne maaso ku maaso siraba ku Rajiv Ruparelia ukakasa ina sagala nkulimbe ng'abalala mukwano gwange simanya simulabanga ko maaso ku maaso yadde okutulako ewantu Rajiv wali situlangawo mukwano gwange sagala nefere wano bafere ne kumufusinza gina zisigenda bagenda kumbola bagaga babola mbali bulaka yabadde agambye wali yogera ebigambo bitono nnyo namaste n'oyingira abagagga babola betunulamu ku ssaabu mwe simanyi wamu bamulinawo ku famire z'abagagga mulina famire z'abagagga mu famire yammwe tuzirina Tata gundi ye nanyine company tata gundi ye nanyine factory tata gundi ye MP osanga abaana baye batudde wamu nga bakumanyi ne bagenda okwetunulamu bagenda ngo batuddemu okay brother we shall meet brother we shall talk abasanga manju nga batudde era nga bakulesa nga bakulesa ebintu byokunsirwalirako ebyokumbola kibeera wantu when I'm not going to dominate I don't be part of you toyagala kutuukawo bakukwasa ekkooti babeerawo ssebaawo kasita bakulaba ngaolaniso ojja n'otuula ne bakulaba mbu kye baakoze Lwasa kandi byebyo okweteekawo otajanze siyingira bwe sijja setuma anize kankubuulire nze wano mikwano gyange benkakasa nti oyo mukwano gwange nga beesibako Hamisi Kiggundu sikuba nti mugagga wali omumanyi eri gye yatandikira mu Kabalagala Hamisi akwata essimu n'ambuuza ng'obuze ojja nnyo ndabeko omuntu akwata essimu ng'oludde omukubiranga naye aludde okubira n'akusooka yalaga nti mukwano go wafuuka muganda wange oyo awa muganda we watakyali mukono gwe awa muganda we ebyaddala Zamisi yaŋŋambako kati kambabuulira abantu babeera ne beewaanawaana ebyekisiru Zamisi yatuula mu ntebe emu nange n'aŋŋamba miliyoni ezitasukka 5 tezikulemezanga mu kizibu bwe ziba miliyoni ezisukka 5 tebakusibanga omwana tagana ng'otuula ebibuuzo simanya bakukutte tekibanga nayo ne bwe mbanga siriiwo n'agamba oyinza okujja wano n'akubira gundi Yasini n'amuyita namuga Yasini jangu naga muganda wange ono mugambye ebigambo naye nyiza okuba olusi nga siriiwo bwajjanga wano nga waliwo ensonga ne bw'abanga atumye muntu ne mumu accessinga nga ye temusobodde mu accessinga ng'atumye muntu sente zitasukka miliyoni 5 muzi wange omuntu oyo n'azimusanza gy'ali gambye owulira nti ye aji nga Yasini waali abayaayi bajja agendayo nga yakedde ku makya omukka ne gumuggwa abaana bajja sindika wano omuntu we wa Yasini okitegeera balina personal contact yange kati Haji Hamisi takyali mu level ze bafeera era bw'ojja ne weimpersonatinga alina contact nga tewali agirina ku social media ng'okuba nayo ebyomuddo bituufu omuddo gutya ogw'ennakivubo gutya gwonna mbu bamufeera ttaafu ate bamufeera ttaafu tekiriyo anyway mu business bisoboka naye sikimanyiiko kuba kati singa bamufeera ttaafu singa si waggule singa tebagendayo bamufeera byaddako waliwo omwana eyamufeera ssente nnyingi n'akikuba namukko yamala amusibya embu ati basobola omufeera olw'ensonga
omuntu akufera tabeera wala naawe omuntu ng'anaakufera bulungi asooka kuzimba trust. Someone does not just come from the blue. Ne muzayi bamufera oyo gwolaba ne bamuleetera abayaaye bamuleeterako wano mu Cuba akole eddagala lya COVID. Someone does not just come from the blue n'akufera. Someone is real. Bali bamutomezza omulangira w'ekkata. Kati omuntu abakumbira nga haji kati akantu kano okakasa obimanyi nti omuddogo nti senemeka milioni 4 ng'amanya wa bulaza n'amukuba. Omuntu asooka bamuweesigwa bw'aba anaakutwala olaba abafere bano abafera poloti z'abantu bw'aba mukazi n'omwebakako basooka mumwebakako oluusi ne bamuwa n'olubuto. Oyogera ki ku bypass eyo omugenzi we yafiiridde ebintu ebyo bateeka bypass byenjojjogerako ebyozimbira byennyo nga bakola amakubo baba bakola amakubo in most cases ulosayo kubo nga balikola ligenda empola libeerako death traps ekintu ekyo baatugambanga nga tujja tukula mbu babeera basaddaakira kubo construction yegenda mu maaso kukuba zensanga amakubo nosanga mu trailer ng'efudde wakati trailer nemalawo ennaku nga 5 nga weeri wakati terina kapande konna nebe emala okukola obubenje ne wafiirawo abantu enkeera togisangawo. Simaba mwalimu kyegendereza simanyi nnyo ku ebyo byakusalira sijja kulimba baali bakole kubola e Masaka wano ne muwumukamu ekinnya kyakuba takisi ekyo yolyoka bakijjawo kati nze ebyamakubo oba babadde batya sira kinene nnyo kyenja byogerako be bamanyi n'amakubo gabefe baatugamba ng'era nze Munyonyo mbadde nattawo lwakyo kifo nga bwe ngende Munyonyo mpita kansanga eno Kirudduwa siyitawaawo lw'ekyo kintu kuba emmotoka ekkiririrawo ng'okkirira bwoti sinza avuga sport mmotoka zange ziri mu sport DS sport ebyo muvuga ze Subaru zaani mu smart sportika eri osobola givugira mu birala nomaana ogiteeka mu sport zina engine brake kali bwesibe banga fuso emmotoka ekkirirawo nolyoka okuba ekintu temwalaba evidiyo y'emmotoka ng'eyita ku kamera nagirabyeko wano naye nze saakiwadde nnyo ebintu saabiwadde nnyo obudde kubanga nkugambye oli si mugagga muno esaani zabafu mi tabadde muntu wange tabadde levo zange ate ekirala he was not murdered in cold blood tulina ovaayo tusitandinge naye kituufu tulabe nga tunyigiriza abamutusizaako bulabe family efuna obwenkanya si bwe kiri. It was a sudden happening that comes unknowingly. It is an accident which has claimed the ministers, which has claimed the MPs, even some presidents have succumbed to accidents. CDF Kenya juzi wano yagwa kabenje Kenya. So kati awuzaga nnyo tumalewo obudde tugifuula ensonga abe ebintu mu kkubo bye balaba n'ebintu byabwe bo babijjayo oba tebabijjayo nga balina reasons zaabwe kati omulamu omulala oguliwo badde bagamba music industry okuva omuyimbi w'eggwanga we yagenda e Kenya ng'efubise amawulire tegakyatambula ebintu kyatambula amuyimbi wafaagerako oyo musajja wa Kaliisa saga mwogerako nze simuinaako buzibu just nali mukubiriza owandowoozayo ffe twakuleese wano kukwogeraku highlights simuinaako buzibu wakati gyali e Kenya tannakolayo fujjo nze obuzibu bwange bwali kyetugamba impact y'okuvaawo amawulire gabuze amawulire wakyali mawulire gundi tetambula